Ekibiriti kifuuse ekibiriti era nga bangi beebuuza ekibiriti kyakituulira abakyogerako ku mikutu migattabantu naye ga ye omukulu amanyiddwa nga Half London avuddeyo n'alabula bannayuganda ku kibiriti oba ku ndowooza y'ekibiriti. Waliwo ensonga z'endaba ezigenda mu maaso ez'ebibiriiti. Mu bannange mufune ebibiriiti, gula ekibiriiti, ebikibiriiti nsonga nkulu nnyo. Ate waliwo benda abatambuza obubazzi. Bannange funa akabazzi, n'akabazzi nako kakulu. Bannange, njagala tumanye abantu betudiringa nabo baki. Batemu, basi. Tetwagala tubawe ensonga, yakutta abantu baffe. Tetwagala tubaterewo ensonga lwaki babeera batutta. Awo we basinga okutwagala nga tuli violent. Oba muwadde ensonga lwaki abakuba essasi, oba muwadde ensonga lwaki aba akutta kubanga oli violent. Tulina omukulembeze Robert Kyagulanyi Ssentamu. Atugamba ki? Atugamba kubeera peaceful na discipline. Wabula nga tuli bangi nnyo eggwanga lyonna. Tugenda mu kwekalakaasa nga tuli bangi nnyo ng'ate ne kye twagala tukimanyi kukyusa bukulembeze bwa ggwanga lyaffe nga tewali kuva ku kkubo paka ng'amaze okulayira. Ekizampe entono nnyo pulezidenti gy'atambulirayo ng'akuba zi kampeyini bamanyi omubulookinga ne bayiwa amagye ne bateeka bimamba mu kkubo n'olwokuba nti mubeera bangi ng'ate muli peaceful y'ensonga lwaki mubayitako ng'omuntu tomuwadde ensonga lwaki abakkuba essasi nga tomuwadde ensonga lwaki akutuusaako ekikolobero tomaze kkuma muliro. Bano abasajja baza batukola ebikolobero ebbanga lyonna ne batta baganda baffe ne batutulugunya ne basiba abantu abatalina musango ne bawamba ne tusigala nga tuli peaceful. Mumulowooza batusinza amaanyi. Kuffe nabo baani abasinga okutya batutya nnyo. Omuntu nga tomuwadde ensonga lwaki akolako ekikolobero anoonya wakikolerako nga talabawo. Bannange kwata fulaga y'eggwanga, kwata national flag giwube bwoti. Akakabonero kategeeza peaceful, kategeeza nti oli wa mirembe, kale oli akutuuseko ekikyamu ng'okutte flag. Akakabonero kategeeza mu nsi yonna nti tuli peaceful era ffe tetuli bamenyi b'amateeka kubanga baagala nnyo ffe tumenye amateeka then bo badde mu mateeka olwo tubawe ensonga etutuusaako ebikolobero. Wadde nga abasinga obungi munyumirwa nnyo akayimba ka Aronix Njalwala, akayimba ke yakolamu remix n'omukyala amanyiddwa nga Shiba Kalungi. Mwe mukatwalira mu ttuluba ery'omuhabbatina era ne mukaagala nnyo naye ng'agamba nti ye yakawandiikira mu bulumi bungi era kajjudde obulumi obwekusise emabega eyo wansi wako. Ate nga yo birthday y'omukyala amanyiddwa nga Rachel K. Yasa bw'eti etandise okutokomosa abantu omugambo mpola oluvannyuma lw'okulaba basereba babeerako ddala nga beetabye ku mukolo guno naye nga Rema tebaamulabye ate nga bamanyi nti she's part of the family. Kati beebuuza yabaddewa aliwa. Omu n'agamba nuga nti Rema teyalabikako na ku mukolo gwa Ntale ate nga Ntale ye yamufulumya ekidaala mu biseera bye biri nga Dr. Hamza azze yaliwa. What is not happening? Banage katulabe oba Rema atalina buzibu bwonna n'abantu bano naye nga kyensuubira nti oba oli awo aba ne busy schedule okitegera n'atasobola kubaawo mu ngeri emu oba endala naye nga nsuubira tewali kigenda mu maaso kyamaanyi. Birthday abadde Magira bamuyimbidde ng'era bw'ogenda okulaba. Happy birthday dear Rachel. Spice Diana yes bwatyo yatulaze ku nteze ono atandisewo faamu ye mpolampola era nga atandise n'ente nnya okiwulidde so bwatyo bwatandise okubanga ekintu akitambuza ate nga ye mukadde ke kamu Spice Diana still emmotoka ye eri yasooka obeera nayo eya Range Rover abantu beewunyiza okubanga ate efaananya number plate n'ey'omukyala amanyiddwa nga Irene Namatovu era nga beebuuza kijja kitya
Zombi ziri ku UBJ 864 yes zombi kakati bannayuganda basobeddwa naye nga bw'omanyi nti mu Uganda buli kimu kikola kisoboka era ansa bazeewadde nti mu Uganda buli kimu kisoboka teri kitakola kitasoboka katusuubire nti oba oliawo ababiri bano balifunibwa ne bannyonnyola kijja ky'okubanga babearinga number plate y'emu ey'emmotoka ate nga ye omukyala Neko amanyiddwa nga Brenda Mauza ngono nno nakawere yavuddeyo nagenda maaso okuba nga akubiriza abaana ab'obuwala be yali inspiring omanyi babeereyo bangi nga bagamba nze gundi oyo mwegomba ankolera bulungi kino she inspires me era njagala tutambulira mu bigere bye mukwano abagambye nti bw'obanga olowooza biri bye yalinga ayogera byalinga bikola tebikola n'ategeeza abaana ab'obuwala mufumbirwe ebyokubeera awo musimanyanga mwagala kwetunda mbu temuli ssente mujja kufa obulwadde bwabwerere ye bw'atyo bw'abategeezezza so nga teyo omukulu amanyiddwa nga Barrister Timo avuddeyo ayina eyo olukalala ali mu kwogera ku kawuka ka Mukenenya mu kibuga eky'e Dubai oluvannyuma lw'okuba nga ate alina bye yaguddeko naye nga ebiri ku channel yaffe eri eya TikTok gwe agyagala oba abyagala gy'ojja okuba nga ate obisanga so bw'atyo Brenda Miles bw'awunzise nga abagamba nti marriage is the best solution nga mbutuufu olabira ddala naye akyuse Brenda Miles si y'oli eyali ow'okusabira luli nga buli omu agamba bannange kyekyatuka ku mwana ayisa amutwala enjaga alabika mulwadde byonna ebyo mukwano yasalawo okuba nga ate asetolinga ne bikyukamu kati alabikako yaddawo okitegeera ye omukyala amanyiddwa nga Maureen Nantume kyafumba kyengedde jjukira nti ayina ekivulu wetwogera kati rehearsal zimuwuba wano na wali ye King Saha ndabyeko luwiraiti nga amufubutula naye bw'abadde alanga ekivulu kye ekiriyo nga 21 namugamba nti mukwano weewummuzeemu tuli mu struggle ekimala struggle kemala okugwa munadda nekina ebivulu byammwe naye nga ye Nantuma akyagenda maaso n'ekikye era rehearsal zigenda ddala mu maaso mwana muleze amanyiddwa nga Rage yakikubye yajjuza ekisaawe kyekakyeka enkuba yasoose nebeera nga ekyankalanyamukaawo olugambo lutandika okutambula bimusaze bla 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 naye nga gye kyaggweredde abaana b'embala bamulagiddeko bwerere ab'ebusheni yonna eyo bagenze maaso okuba nga tebeeyiwa mu kisaawe ne bakibooza bwe bati naye nga abayimbi abasinga obungi babadde bagwa ku stage anti nga bumanyi akakuba kabaddeyo kati abayimbi babadde ng'obabana nga buli atuuka ku stage nga beekubawo ebigo naye nga katusubire nti bali bulungi tebamenyese ate nga ye omukulu amanyiddwa nga Kyaga yaggayo yes tebyamutambulidde bulungi jjukira nti naye yabadde alina kyafumbidde bannayuganda naye ngono yagetinze so disappointed oluvannyuma lw'abayimbi ate bagamba nti yabeererawo munnange tebasobodde kuba nga ate bashowinga up ku kintu kye era gye kyaggweredde nga mukwano abikansolinze ku ssaawa esemberayo ddala essimu n'aziggyako buli kimu nga ne bw'omunoonya tolina bukola ki w'omusanga so eyo y'embeera Kyaga gye baamutaddemu wenjogera ayinza okuba kati akyalina mu depression ebintu si byangu yalabiseeko nga wandiika ku status ye eya WhatsApp ng'agamba nti my friends the show is today but I'm left alone I don't know why they fight me I have been real since day one ye bw'atyo bwe yagambye mbu bamulwana kyokka ate abadde waddala okuviira ddala ku lunaku olusooka Kyaga bwe yamaze amasimu n'agakola ki n'agaggyako buli kimu n'alekaawo mu ngeri efaanako bw'etyo mwana mulenza Morris Kaweesa yes gwe mumanyi obulungi abazanyira mwana romantica wadde nga mukyala we yazaala ebbanga ly'emabega kaawo ye yagenze maaso okuba nga ate awandiika ku mikutu gye olunaku lwabadde lwaggulo n'agamba nti asiima mukyala we omukyala amanyiddwa nga Bagola Anne olw'okuba nti yamuzaalidde omwana baasisinkana nga bato nnyo nga ye alina emyaka 19 ng'omukyala alina emyaka 16 naye paka nakati bakyali bonna naye yamusabye ekintu kimu tava ku mulamwa teerabira golo yaabwe kubanga ekituufu kiri nti okukkiriza bakulina era bakkiriza nti Mukama ajja kukola ki ajja bawanguza ono ye mwana waabwe owokubiri ate nga wabulenzi gwe balina dota wabuwala ffenna tumumanyi bulungi abasinga obungi abazze babalaba abazze babagoberera naye nga tukimanyi bulungi nnyo nti bano babadde bamaze ebbanga eriwerako ddala nno nga bakoze ki baawukanye wabula ate oluvannyuma baddiŋŋana era ng'okwali okuddingana lwe lubuto luno olw'okola ki lwe walaba ye bebi ono eyazaalibwa
Atenge y'omukramanyidwa nga Simon Kagwa Njala yavudde watyo nagira maso kubanga ate yewunya aba UEDCL. Yes, nagamba nti you can easily be convinced that aba umeme ba visiting a course Ngoma before leaving and they bewitched UEDCL. Naga these guys have given us more darkness than light. Wadenga ebintu babikyusa yali yakakati bo bamuyita light okiwulidde nayenga okusinzira ku Simon kyafuna erudde lyatenga siye yeka abantu bangi bemulugunya agamba nti umeme teko kubanga yaloga aba UDCL nga tenabakola ki kugenda yagenda okugenda ngebalogedde ddala bulungi yabalogere South Africa obuli okuba basongoma je basinga obungi kitegedde so mungere efanako bwe kiyito inabo mukakasa nti bano si baloge kubanga mifu kya light batu wakizikiza naye nga bo bevaako kubanga ne office zaabwe ozisanga amasanyalaze tekuli gatemereza tebitegerekeka je bayita UDCL ala yelemedwa atetereze ko omuntu wa bulijjo yakubira indicator omutesitesi w'ebivulo omukyala amanyiddwa nga Bege tebimutambulidde bulungi omwaka nga guggwako oluvannyuma lw'okubanga ate yatwaliddwa dda mu mbuga z'amateeka lwa miliyoni 7. Yes, asigirako nga ate njogera bingi ku nsonga eno ngenda kuba nga ate nkutuusaako abo abaamuwawaabidde. Nze Sarako omukyala wa Nnyondo wa kooti nga omukyala Miriam mutakubwa tumukutte nga abanjibwa miliyoni 7 mu emitwalo 5 mukyala ono amubanja ye mwami tumusiime David Amoti. So mukyala ono tumukutte tumusanzeeyo wansi nga ku hamu ne tumuleeta ku kooti bwe tumutuusiza ku kooti sente tazifunye kooti neesalawo emusindikeko ku meere agenda agilalya ku sente ku kawunga agilalya ku sente za judgment creditor kubanga aziina ate abadde mwetefutefu okumusasulira n'olwekyo otuuse mu kooti neesalawo wekitiibwa omulamuzi n'asalawo n'ayisa ekiwandiiko ekimusindika eruzira okugenda okusavinga emyezi 6 oba ng'asasudde sente ezimubanjibwa emiliyoni 7 mu emitwalo 5,807 ne kosti za Nnyondo ezitanaba kwogerwako naye nga tujja kuziteesaako gye bujja bw'aba asobodde okusasula. Asooka sasula bali namwe nasasula ezamu? Ffenna alina okutusasula nnyabo tulina okusasula. Musasula era nze anankwata sijja kumusasula sinza kusasulira kunkwata sya wakiri nja kubeerayo naye nze okusasula nkutte mbeerayo emyezi 6 nze sijja kumusasula naye nga yetuvuddeyo tuli mu mbeera nzibu ddala bapromota batubanja naye bannaye abatukwata ate kebulase okusasuza abatukwata ate nga tembeera mwongedde ogikola ki ogizibuwaza mbadde nkyadduka bammanja ku makya ne bangamba Bigi bamukutte ate nga nyina okwekukunulayo nereete iba nembudufu embeera ene tunyigiriza nzije ndabe ate kiki tuuseewo gavumenti etuyambye yatusuubiza sente mu ssako singa yazituwa singa Bigi olwaliro bamusasulidde n'atagenda luzira kitegedde kubanga sente yazirya bagamba gempuyiddeko nti bazimuwola ng'ategeka kivvu gonsinga okubimanya oli muganda oli bba yogera ebintu byomanyi nkusobole okutaasa omwana obudde tewali kitegedde mutima sebo Bigi banange munasonyiwa tetuli mu byanseko naye nga mumanyi mu nsi muno wabeerawo abagwenyufu abategeera n'abatategeera ekyo tokiyisa kati ani omugwenyufu ani atategeera munasonyiwa nga Wanyondo wa kooti wayogedde mukyala Sarah mutima saagala nga Wanyondo wa kooti wayogedde mukyala Sarah ebizibu bigwa ebitalaze mwanyinaffe bamutwala luzira ssaawa eno already omulamuzi amusalidde emyezi 6 ate top of emyezi 6 alina okukomawo asasule emiliyoni 7 mu emitwalo 5 nga wawulidde ebyo byonna nga wamalayo emyezi 6 tasasula asasula emiliyoni 7 ebbanja terivaawo bamubonereza kuyiga kusasula amabanja bamuyigiriza kusasula amabanja obutaddamu galya naye nga bwe zibaawo kyentegeddeko nga tuvudde mulwadde mutima
Omukulu amanyiddwa nga Kasuku emabega kawo bagenda ne bamwambaza uniform y'eggye lya Amerika. N'avaayo n'abagamba bannange okunyambaza munnyambaza nnyumye naye temuntwala yeeyo kubanga ekituufu kiri nti nze ebyedduyiro sibisobola. Kakati nno atulagiddeko bwerere oluvannyuma lw'okugenda mu gym oba yakimyeyo ki instructor amulaga birala ye akola bibye n'alagira ddala nti ye talina kyagenda kukola ate nga munnange edduyiro alyetaaga. Weewaawo ngerako nga tekutusaako taata eyakwasiza bangi ennaku oluvannyuma lw'okulaajanira muwala we nti yonna gy'ali agenda amulabeko tamulinaako buzibu bw'aba alina kye yamukola akimugambe. Abantu ataatono abakwasizza ennaku ku mutima. Muwala wange Nakyejo gy'oli yonna nze kitaawo Kalyango Fred jangu ondabeko nonkyayira ki Nakyejo nze kitaawo tuli b'e Masaka tonkyawa nnyo bw'otyo ojjanga nonakwanalako ne munno muganda wo Kalyango enne Nakyejo nze sirina bingi nnyo bye nakutuma ojja nondabako nze ne ku muzzukulu nnemulaba Nakyejo owulidde ndi eno Kabowa musembuule Zwaali. Ate nga ye omukyala amanyiddwa nga Salaamu Musumba okuva mu Eastern Uganda bw'ati agenze maaso kuba nga ate ayongera okulabula omukulu amanyiddwa nga Alien Scanner nti ekyo kikyali kituuza kye baamulazeeko ejjinja ne kye yafuna eiganga era n'amutegeeza nti bo tebamwetaaga wadde n'eddakiika n'emu era ekyo kye yalabyeko just sample oba kamulungu bwe kati akamulaga nti eri tebamwetaaga era n'amukakasa nti teyeetantala okuddayo kubanga kyajja okufuna tajja kola ki tajja kukyagala. N'amutegeeza nti ebyo byakola abikola eno mu Baganda abalina obugumiikiriza bookola ne batunula obutunuzi naye eri ebusoga tebagenda kubanga ate bakkiriza such nonsense. Kati oba who is fooling who simanyi naye nga tujja kwongera okubanga ate tunnyonnyoka. Yes, omukyala Speaker wa Parliament Anita Ntamonka bw'ati yagenda maaso okubanga ate ategeezanga abantu b'e Karamoja we bakulaakulanye oba okiwulidde so ng'ate mutuwa ezibadde zikolebwa aba NUP bagenda maaso okubanga ate batuukako ku ground wali eri Karamoja ne batulaga ku site y'e Karamoja butya bwefaanana nga n'ebizimbe ebirimu ebiringa eby'amaanyi birimu bibiri byokka bwe biti. So ngenda kwanga kutuusako vidiyo ezo zombi ate oluvannyuma tweyongereyo. If I can tell you, Karamoja is more developed than other areas now. What is important in Karamoja is mindset change. That is the most important thing. All right, good morning baganda bange abampuliriza abasebo ne banyabo njagadde balaga eno gyolengera ye city eya Kotido ne Karamoja mulimu ebizimbe ebizimbe bibiri ebirimu bya minister wa Museveni twagala balaga obwavwe obuli mu ggwanga. So ekizimbe kiri ekisooka kinenemu kyekiri then ekyokubiri kyekiri president we yasuze kati muganda wange ampuliriza naawe ndaba bwe twogera okukyusa eggwanga kino kyolaba ye town ennene eya Kotido n'Abakaramoja ye town yaabwe ebagatta naye look the city baganda bange bamama ne bataata look the city tunuulira embezi zisiiba muno kino kyekyolengera kyekibuga baganda bange abasebo ne banyabo bana basajja kyebakola akiri divide and rule. Abaganda tebalina kukwatagana n'Abakiga, Abakiga tebalina kukwatagana n'Abakaramoja, Abakaramoja tebalina kukwatagana n'Abasoga, Abasoga tebalina Abakaramoja tebalina kukwatagana n'Abatoro, Abatoro tebalina kukwatagana n'Abasamya, Abasamya tebalina kugamba bo baayawula bo baamala okwawula ne bafuga. Tunuulira ensinga bwefaanana baganda bange tunuulira. Look the city, look the lost city for 40 years. Ngoli Mbuyenza, can you imagine? 40 years ngoli Mbuyenza alabe ensi bwefaanana. Baganda bange mulabe ensi bwefaanana mutunuulire. Nkugame n'ebizimbe bibiri ebirimu bya minister wa Museveni. Look the poverty, look. Badata ne bamama mutunuulire. Look the poverty, look the poverty. Lawayo lengere ensi laba ensi bwefaanana
Abalungi abatuuliriza era abatulaba olunaku olwaleero tuchaddeko ewa Sheikh Ashraf Dembe. Sebo nsanyuse okubalaba amannya agange Seeka Ashraf Dembe akola ku bizibu by'enjawulo. Omuntu singa aba alina ebirwadde tumusomereddwa, tumuwa amazzi ga lukuya nga bw'obadde ogalaba, tugenda abantu ku kyoto ne twokya emizimu emibi egibabaamu n'okulomba edduwa. Abantu singa abeera ng'ali wano atuuse sobola okumulombera edduwa, ne waba atatuuse nga mpadde amannya ge naye ng'ali wala. Naneetaase enamba yange yeno eri 0707363711. Namwe bannyinaffe abali ebweru oyagala okuba nti oyagala okulombera ku dduwa ng'olina ebizibu, viza zibuze, amaka gakolongotana, sente zikola zimpita mu ngalo, ojja kumpeereza ekifaananyi kyo n'amannya go, ebyo byokka bijja kummala. Nja kukulombera edduwa, ojja kutereera. Olunaku olusembayo mu mwezi mba n'edduwa eyawamu ffenna n'abalwadde bange abakadde n'abapya. Salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Olunaku olw'eggulo ne batuusizaako ezimu ku vidiyo za Nobat Events zeyavuddeyo nga anenya Eddie Kenzo era nga yategeezezza nti Eddie Kenzo ye yapanze n'akubibwa bw'atyo n'amulumiriza n'okutta omugenzi Dance ku mapeesa. Weewaawo Eddie Kenzo ye avuddeyo n'ategeeza nga bw'agenda omukuba mu mbuga z'amateeka olwa false accusations, amusibako ebijweteke oba okumusibako amatu g'embuzi okukola ki okumuliisa engo. So ng'ate era avuddeyo era n'ategeeza mukadde ke kamu nti Eddie Kenzo ye ng'omuntu alina abamulwana. Ng'oggyeko bano ffe be tusobola okulaba n'amaaso gaffe, ye alina abamulwana ebikonge ebinene ddala naddala mu by'obufuzi, okitegeera okuva mu parties ez'enjawulo. So waali awo atudde ku maggwa. Naye ng'ate era ngenda sooka mbatuuseko Eddie Kenzo ng'ayogera ku nsonga z'okuba nga agenda kukuba Nobat Events mu mbuga z'amateeka, naye nga ne Nobat mwennyini ayongedde okulumiriza Kenzo nti aline futwa ate ku mukulu amanyiddwa nga David Lutalo. Olwo teruyinza kubeera Lutalo. David Lutalo bw'aba awuliriza ebintu bino n'atasengejja oba bw'abitwala nga Nobat bw'abimugambye byonna, olwo si lubeera olutalo lw'owulira nti David Lutalo kati alina olutalo ne Eddie Kenzo. He needs to provide evidence. Ekyomukisa omulungi nti yabyogereza mu record. He will come and answer in court. Ebisuga zigendera ddala mu kooti. Anti kati tosobola kuvaayo n'oyogera ekintu ng'ekyo ekikwatagana ku bulamu bw'omuntu, and we just keep quiet. That has to go further to a court so that he can provide evidence that you want to kill him. Yes. Akasebedera Nobat yakulopa mu kakiiko akanoonyereza ku Nobat Events gemanya ndiko mu kyalo neera ne mu kyalo tuwagirirayo muzeeyi. Eno video njagala bakwano ba mwami David Lutalo mugimuweereze. David Lutalo kimanyi nti nkwagala nnyo era sikuinaako mutawaana. Tonfunanga mu buzibu, sikufunanga mu buzibu. Ne message yange gitwale nga nkulu kubanze enkolera bantu. David Lutalo waliwo omupango nkiddamu nti waliwo omupango. Kyoka kyayo na Lutalo nga kugamba ku mupango guno. Lutalo eri bayimbi banno naddala aba generation yo wali threat yaabwe nnyo era ne kati okyali threat yaabwe nnyo. David Lutalo bw'oyimba oyagalwa nnyo era olina nnyo okuganja naddala mu bakyala mu Uganda. Naawe muli okimanyi n'abawagizi obakimanyi. David Lutalo gw'omuntu ayimba abakyala ne bakaaba amaziga. Kati nno kyakuleetera obulabe bungi era obunene eri abasajja abamu mu government. Si mu government senywa bayimbi banno. None other than mwami Edilisa Musuuza, Eddie Kenzo. Lutalo Eddie Kenzo bwe yavaayo ne master plan y'okukola federation walowoozebwako mangu. Naye walina okuba ng'oli ku ttiimu kubanga abakulu baali bamusaba bayimbi balina numbers na followership. Ekifo kye baakuteekamu ekyobwa treasurer, ekifo ekyo kyasooka kuba kya mwami Bebekulu Moses Sali. Naye federation teyagiwangala Munyamalanga omwezi n'abivaamu. Message yange yeno gy'oli. Mu mutima gw'okimanyi sente ze baata obuwumbi 5 toyinaako na muntu gwe wali oyimidde nti gw'osasudde wadde akakadde ku federation yawo. Naye mu bitabo byonna biraga nga gwe treasurer ye gwe accounting officer owa federation y'abayimbi. Eddie Kenzo bugenda kutya ng'akusudde mu ddubi
sente ezaba weebwa government obuwumbi obutaano zaali za capacity building ekitaakolebwa. Eddie Kenzo ne tiimu yo okuli abasajja ababiri Martin Beta Muhumuza n'oyo gwe bayita Sam Michael CEO wa Federation. Oyo CEO of Federation sigino tuli ku buli account yonna y'abayimbi ne association zonna. Oyo obimanyi bulungi nnyo Mwami Lutalo. Naye okusirikako kugenda kuleetera ebizibu. Vayo wero omusajja ekimala wandike ebbaluwa ebeere public. Federation ekyo kifo kirekulire nga ebizibu tebinakujjire. Watali ekyo bugenda kukyaku setting ojja kulinnya keruzira bajja kukwata. Message yange bwento bwenjikuweereza nade ngala kukola live nenda banga message oyinza okugitwala obubi noloza nti nkuwa. Sikuinaako mutawana Mwami Lutalo. Ekituufu mutima gwo kimanyi. Sente nawe baakuwa buwi. Ne kye baakuwa. Budget kye baateekamu kirala. Mwami Lutalo mu mutima gwo kimanyi nti ne report yagenda mu bakulu eraga expenditure ya sente gwe togirina era togimanyi. Nego oli mu bitabo by'abasajja oli mu mpapula ebiraga nti gwe treasurer wa Federation yeno. Bino ne bigambo by'egambye bikulu ng'atembe kugambye mu bwewembwefu. Take steps. Ove mu bitabo by'abasajja biraga nti gwe okwata sente zaabwe era gw'osasula. Siba bulungi. Mumbere fanako bwetyo nga Eddie Kenzo agezaako kubanga ate yewozaako ku nsonga za Norbert omukramanyiddwa nga Abetex nga naye mutesitesi wa bivulu avuddeyo ate n'ayongera okubanga akomerera omusumaali guyingirire ddala mu Eddie Kenzo bw'ategeezezza nti ye muyimbi ku mulembe guno akyasinze okubeera n'omutima omubi. N'ayongerako ebigambo bye birala ng'era bw'ogenda obbewulira. Ne Eddie Kenzo mu bayimbi ba generation eno ye muyimbi asinga omutima omubi mu byafaayo by'abayimbi ba generation eno. Kizibu nnyo okusanga promota nga yeenyumiriza mu Eddie Kenzo. Kizibu nnyo okusanga artist nga yakolako ne Eddie Kenzo ng'amwenyumirizaamu. Kizibu nnyo okubeera n'abantu abeetoolodde Eddie Kenzo nga bamwenyumirizaamu. Nti nze bannange Eddie Kenzo bwe twakola ku show y'egindi namugulamu kaproti enamawojjolo. Ovangako muntu Eddie Kenzo alaba bano abaana omanyi bw'obeeranga n'abantu ofubanga nnyo abantu abakwetoolodde ne bakufunamu. Abetex ntegeka event emu abantu bonna ne bagenda wakanga bali happy. Ba MC ne tujja. Ba MC ne badda waka ne badda waka n'omugaati. Kituufu. Abaana ne beeyagala ne bagamba nti ovaawa nti nva mu kivulu kya Abetex kyetegese. Abayimbi bayina badereva, bayina ba managers baabwe, bayina batambuza CD, bayina ba bouncer. Ekivulu kiba kikutte nga tekyatusaze. Ofuna bulungi? Buli muntu adda awaka n'akagaati. Kituufu. Buli muntu n'abuuza nti wabadde mu kivulu kinti nabadde ku LB Entebbe ku Boxing Day. Kivulu kyakutte bakanyama abo bonna bayina family zaabwe awaka. Naye bino byonna biba bijja lwakuba nti promoter ntaddewo event. Abantu ne badda awaka bakuuma ku mulyango. Nze nyina abantu abagenda bakanyama bagenda ku miryango. Ababeeranga ku miryango gyange nga baafuna ssente ne bagenda ebweru ne bakuba ekyeyo. Ne bagamba ezo ssente nazikuŋŋaanya mu kivulu kya Abetex na Kivubo. Nenkuŋŋaanya ssente nengenda ku kyeyo. Obulamu bwabwe ne bukola ki? Kwe kubeera n'abantu abakwetoolodde nga bakufuniramu emirembe bakufunamu essanyu kasitoba ng'okoze. Naye Eddie Kenzo ogenda okutunula ku Mickey Wine tebayawukana bulungi. Kayimba bakanimba kabaleeta. Kekabaleeta. Ogenda okulaba Big Eye yavaayo n'agamba nti omusajja tagaba connection. Ofuna bulungi? Ogenda okulaba Kabube sala nnyo okuyingira mu bufumbo bwa muntu. Ogenda okulaba ng'era ne bamu ku baagalwabe era tebayawukana bulungi. Ogenda okulaba nga buli muntu yennyini yeetoolodde Eddie Kenzo tewaliimu amufunye essanyu. Era nno mu kusooka twali tulowooza nti oba bamuwaayiriza naffe kennyini ne tumulumako ne tumutegeera. Ekyokulabirako njagala kuwa ekyokulabirako kitono nnyo. President Museveni n'oba omuwagira n'oba tomuwagira ye president w'eggwanga lino. Ekituufu. Ate ali busy. Ffe ssaawa zino ffe osoma nti yagenda n'atufukuutirira bapromota nve eno ntambule ntuuke ku Norbert nga mutegedde Eddie Kenzo. Ffe Eddie Kenzo tumufiirako tumwagaza ki? Baafuna ssente aziya na famire ye. Naye omuntu kasitooba ng'ate okotogera abalala tuvaayo ne tukoogerako oba oli awo oyinza okutegeera. Ekibi kyalina kyakotogera. Eddie Kenzo ekirungi kyalina nsobola okukinoonya nga sikiraba.
Eddie Kenzo musuuza ng'omwetoolodde ng'okola naye business okujjako ng'ogenze kufuna 2,215 ye muntu asobola okubeera n'omuntu ate weewalanga nnyo okubeera n'omuntu ng'olowooza akuyamba naye ng'ate akuteeka mu kinyafuuti bina ng'akuziika omuntu nga kati saba zino Eddie Kenzo mulaba Eddie Kenzo asobola okubeera ne bakanyama be ng'amubeereddewo n'amuwa sheegi n'akyusa obulamu n'agamba genda otegeke namawojjero mu kisaawe ngina kujja nvuge emmotoka yange nkuyimbire nzireeka Eddie Kenzo ng'akuwadde sheeyo aba akuwadde millions ekitono ennyo 10 tasobola kukikola Eddie Kenzo. Eddie Kenzo okumanya mubi Eddie Kenzo lwaki oyo omwana Nobert asobola n'okugwedda asobola n'omusanga toyo omwana malawudi asobola n'okusanga Eddie Kenzo n'amugwa mu bulago essaawa zino Eddie Kenzo anakyasobola okumuteekamu obwesige kiringa essaawa zino okunkubira essimu n'enkulikodinga byenkulikodinze n'embiteeka ku social media oba omaze okuluzinga trust omusajja gwe bayita Nobert emyezi ng'ebiri emabega yagenda yeewuwe ng'ebivulu bimaze okumusala nawaga nti abayimbi bo be bantuusa ku kino kubanga idika omwana oyo yajja ne ssente ze nga yajja half a billion abantu ssente ezo zibatemeretemere ng'ozoogera mu lulimi Luganda miliyoni nga 5 ziteeke mu Luganda. Oluvannyuma lw'ebyo byatuuse ku Dr. Jose Chameleon nga we nabikutuusizzaako yes eye Katakwi omukyala amanyiddwa nga Irene Nambiro yavuddeyo n'amusekerera n'agamba kale bambi ofanga toyimbidde bantu be Katakwi bino mbu wuuba tuyimbe fenna awo n'asekawo jjukira Dr. Jose Chameleon ye yagambye abantu bawuube naye nga baganye n'abakyusakyusa n'abanyenyanyenya naye nga balinga Kawanga Kawanga gwe bagamba ddewo gwe yagamba buumula mirembe gwe yagamba nti munnange Kawanga ayogera nga Kawanga akati munnange nabo bwe batyo bwe babadde oba bwe bali awo nno omukyala amanyiddwa nga Fulufiga we yasinzidde n'ategeeza Dr. Jose Chameleon nti bw'ateewummuze agenda kufiira ku siteegi. Era njagala ogamba Dr. Jose Chameleon va mu campaign wandifa Chameleon va mu campaign osigasalegaseyo walabe enswala gy'oswala Chameleon ku lukalu lwensi wali muntu asinga kwagala nza kwagala Chameleon va mu campaign abantu bakoowa n'abanene babakoowa tebakyali ku by'abayimbi tebatunanga ebimongwa bano bakolaki Jako example, si samu maaso mkulu mwanye ekitiibwa jako example ya mkulu nga Moses Ali. Yo Moses Ali. Yes. Mkulu Honorable Moses Ali kuva lwe nkuzenzize empuli ya Moses Ali. Ne ku mulembe gwa mini yaliko. Can you understand? Kakati saawa zino ye Prime Minister. Ye Prime Minister. Ye Member of Parliament. Kadi kira ku general. He's a general. Afunye omusala as a general. He's a Prime Minister. Prime Minister. Newawe gyaveri Honorable. Ina ne kakati gwe weewunye. Generations mekeza akidemu nyingi nti ewawe jave aluwa java teriyo basajja bazinda balala kati officers and badde different omuyandi badde Prime Minister mulana okubeera w'amazima omukulu Dr. Jose Chameleon yes erinnya yaliraba era n'alironda olondangako ekintu nga kikusuutinga kakati Dr. Jose Chameleon bw'otunuulira bino ebyobufuzi ye muntu akedde ku makya oba akeera ku makya ng'awagira kino ate n'akeera ku makya ng'ali eri atagadde yalikaawo mu DP ng'ayagala obwa meeya n'alabikirako awo ate mu NUP kaadi ne bigaana kakati ate yazzeeyo mwenaremu yaliyo ate n'avaayo ate kati yazzeeyo kwegamba Chameleon mwennyini wagwa kala gy'ayambala oba okitegedde naye nga abaana batandise okugamba nti okusinziira ku Chameleon nga bw'akyukakyukamu ne Palaso naye tebamwesiga saidi eri gy'ali mu b'enkyukakyuka bagamba oba oli awo ayina byeyakimayo nga bwe binaaba biwedde ajja kuddayo weewaawo katulire tulabe ate ekiriva ekyo ye mwana mulenzi amanyiddwa nga Penge yavuddeyo n'abaako obubaka bwe yasibiridde omukulu amanyiddwa nga Dr. Jose Chameleon oluvannyuma lw'obutambi obwo obwasatulatinze nga ayimbira abantu mukwano nga sibe baliko okwawukanako ku mukwano oguli mu bantu nga Kyagulanyi ayise gyayise Jose Chameleon Funya akayimba ne Sekamatte ke wayimbe kalungi nnyo nkagadde nnyo nenze kubuulirira maakubya akayimba ne Sekamatte wange ali mu America ne wizo ne kanyumidde nnyo nakkawa abantu babiri nga basobola okukafuna nenze kubuulira bino bya politics
Chameleon njagala ompulize Chameleon manyi we flat gwe muyimbi ataswala muganda wange Kamili endonge eno genda jiwumula bubi endonge eno genda jiwumula bubi tokyaswala oswaza buswaza omusajja nga gwe ku ddaala lyaliko mu kuyimba gwe tulaba nti waliwo ekikyamu gwe tulaba nti ensi ekutunulira byebuuza biki byoyimba awe wayimbe Uganda naye okimanyi nti wali wanoga n'osanogenda mu East Africa yonna nange ekkumbiriza ng'omuyimbi akyasinza okuyimba ku lukalu lwa East Africa naye gwe kino kyolaba ng'oyimba abantu bakutunulidde butunulizi tekikwewuunyisa nti beewuunya nti naye ddala kuba abantu baababuulira abantu abali awo Kamili abantu abazaawo okubeera nga bazze okubalaba basasudde basasule era ekibajja mu ndowooza nti n'agenda okubayimbira basasudde musasule kati bo beewuunya balaba omusajja yayimba edda ku kituuti kyabo be basuubira nti no babasasudde kujja kubasanyusa abantu banyiiga nnyo Kamili nti newoyimba ennyimba teryamuuna awo ensi bwetyo bweri kaliya bw'ogikwata obubi n'obeera nga wenyigira mu bikolobero gavumenti bye blackmailinga muyimbira ku script board bw'otajjagira mu bikula fayiro ebyo by'osanga ekitiibwa kyabo dokita kikyakola naye nga tepaza asobola okujja nayimba ekisolo ne bawuggana abantu Kamili sigenda kuvuma taata njalidde okukubuulirira Kamili abantu banyiivu ne bebekulu mulaba ina byatandise naye akakabakasi bantu elementi zambala ku mutwe naye ng'ate abantu bazeetaaga naye olw'okuba nti ensiiga enyero abantu bazigaanyi abantu bali disappointed just wandibadde mu ofiisi ng'abantu bajja kwebuuzaako naye okyanoonya mmere ya leero naye gwe watandika naye okuyimba ensigo erinamu essuubi ate ye waakuba enkuŋŋaana abantu bawuba bubi butambaala walingawo akaseera we bali mu sikero y'emu ng'ate omusinga n'obuwagizi kuba gwe kennyini gweri omuganzi mu basatu naye olabye nti ebintu bino buli wenyigira mu bikolwa ebibi buli wobeera ku sayidi enkyamu buli wolaba abantu nga bakaaba ate n'ogenda ku bantu n'owagira abantu abanyiga n'owagira ensonga ekaabya abantu bano abantu batuuka ne bakukyawa Kamili abantu abo b'oyimbira abasirise bamanye ennyimba zo baganye buganye kuddamu kulaga message tomanyi by'oyimba nakulaba wakubya oluyimba musajja lwasoose balumanyi n'ogamba ddijja ateekeyo olulala nga lwolinamu essuubi nelugenda obbasitula nalwo lwaganyi newandikubya alubaamu yonna ate nga oluyimba lwasumuludde lwava ku kipepeo alubaamu olumu lwasinga okutunda nolwaba aganyaawo ate nga zezasala zezasinga okubeera nga zalatiikirira n'abantu baganye Kamili nkusaba ove mu ndongo genda olunda embizi oba genda olunda obumiyo mperedde oluyimba losekamate lwanyuma enjene wizo ngenda dutambuliza ku bwereeri njagala oddemu ofuneka kapito wewe ku kitiibwa rasita fandi besi yo yaggwawo dda bokona abantu boyimbira eranda ne boyimbira esule ne boyimbira simanyira mu Canada abalwadde bawayiringi abakula balwa stress rasita yeriyalite entuufu tojjangula okaalo bwe tuzimba mu diaspora ekakuŋŋanya abantu 100 simanyi Royal Agency simanyi mu students simanyi mutira simanyi Faroon ebekalada balinayo biki obwolowolo boyimbira bwerada n'otimba tuli balwadde babirwadde wayiringi olukusensi stress pneumonia birowoozo tetulina mpapula tulina ebirowoozo ffe bwokyamusa betulina byakukola tunoonya tutambulize walagi naye eriyalite yeeyo naye alina omukisa ndi King Size kifo kye yakitwala mba big 3 era namba 1 akyasigadde Bobi Wine kuba ali namba 2 kati waddukawo saha kujjawo kifuba saha namba 2 ate namba 3 nga sibadde gamba nti no Bebekulu ne Bebekulu bamugjawo atawo Shiba Kalungi ne yenyigawo era nga nkujjukiza ti Shiba ne saha bali London ani abalese Jeff Promotion oba Jeff Slyman Solutions Salabebi yabalese London weekend eno nga munana tugenda bota buliro bibali ku kituufu Kamili nkubuulira nge mazima go walabi enseba kyaye nnyo olaba okubulimba ng'omanyi tugenda basitula ne bali kutunuulira bati lasita obadde mu kifo kikyamu ate wabula naye nkusabira gavumenti kesi zensumulule osobola okubeera nga weetaayo nategeera afuna omukazi
tulimwogerako olulala tonna munyanjulira newe ndi nkwagala nnyo rasita siyongeza lulimi lukambwe naye nkubuuliridde nti ekireetedde abantu okusirika ekyo okirinamu omukono tokyasobola okidduka tandikawo bizinesi yolunda embizi za nazzi obumyu limira abantu kubijja muntu bwamuli osobola okweyo kasente obere ngaosobola omulimira olulimbi tekirina buzibu bajja kudduukirira leka kulaga motoka wembeera tebikyatunda ebyo olina biraga mu myaka 5 wakayigira ekisaka tiwakibende byabiraga bewalaze temuli oyo rabishi gende wa Diamond olabe akubikule ku fleet ze lasito oyo rabishi olaga enkwale olaga obumyu olunda obuwundu amaka twagala be kwakulait naye temuli kubyo kubanga lyoyimbidde jiwagode bali ku mujapa mamu temuli naye nkubuulira kaliya gowa gyonoona